by investor bagenze bamenya amateeka intentionally nosanga tino kakati there's a problem nogenda ku third problem land. Kampala City Council yalina only 17%. Kampala City Council City Authority ina only about 17% of the land. Ettaka eriri mu Kampala erina only 17%. 17 ku 10. Olekita planning. Buli bantu batugalaganya n'ebibuga ebirala. These are the questions they must ask themselves. Ettaka lyaffe era ebibuga bitugeraageranya lya government. Amini yali agiterezeza. Kwegamba nesigala yonna ngeri ku mikono gyani ga gavumenti. Gyobola nti no kati Rwanda tosobola okukola ekintu ng'ekyo. E Nairobi bakumenya eri ku central government. Ettaka lyonna eriri mu kibuga is under government. Ne Tanzania. Ne yaffe we have 4 land structures and authorities. Mu kibuga. Mu kibuga. Olega nti kano kwata kangi. So ekyapa kyange kikinwa. Jjajja kiyandikira. Kino nakisikira. Onokola ki? Eteeka constitution bwegamba. Kati onokola ki? So planning in these kind of situations bwa mukola ngeno kiba kizibu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.